si bwe guli sirowooza mbu eyo bw'oba ogikola mbu erina obudde bwe weewa nti buba butono waliwo ebiba bituukawo byo ng'ogamba munno obanga edduka ogenda okole ki ofune olugero nga kyo kyamangu ne wabaawo ebirala nga byo bitwala ku ki ku kadde mu kunoonyereza ndowooza muzirinamu kategori waliwo ne ze mwesonyiwa si bwe guli eyo yo n'ogamba eyo etoniye bulala ne wabaayo ze mugamba yo mujja gikozesa nga muleese abakubaganya ebirowoozo nga awo we mujja okukozesa ki akatundu ako so wabaddewo be nnabadde njagala okuddamu nga bombi mbaddamu na kigambo kimu kye bayita creativity embeera nga bw'ebeera ffenna be mulaba wano baatusindika mu ssomero naye nze sijjukirako musomesa wange nga nsomesa ku butya bwe nsobola okwongezaayo visa yavudde e Budaaki ntuula mu ofiisi yange mba ndi awo omuzungu ng'ajjanga gamba nava Budaaki nafuna visa ya myezi 6 nali ndowooza kyenziza okukola naakimaliriza mangu naye obudde bumpeddeko nga sinnakimala osobola okunnaanuulira visa yange kati awo wennyini wentetenkanyiza kuba teriiyo yakinsomesa visa bagikola ki naawe munnamawulire ng'ovudde ku by'osoma mu kibiina oteekwa okutandulira ku bigere n'oba omuyiiya n'osoma osobole okubeera nga n'okwebuuza nange neebuuza guno ngweŋŋanze ntya kati agambye era kamalirize eddala mu kulutamali agambye nti obukugu nga bulwanagana n'okwagala ng'omuntu oyagala okulya ekifo ky'obwa kansala ate olina okuba omunnamawulire awo waliwo ekizibu kikwatagana n'ekya Jona kyayogeddeko ekikozesa ebyo tonnatuuka muntegedde era mu kiseera kino tulina bannabyabufuzi bangi bali mu offices naye nga tebannatuuka balafuubanna ne bakunukkiriza gye batannaba gwe bw'okawulira ng'ako kakulya nga kakulimu ng'omanya tonnatuuka okunukkiriza bw'olikola mu mulimu gwo ogw'amawulire n'ogukola bulungi bw'oliba ogenza okwesimbawo mu by'obufuzi togenda kusanga lusozi nze omu ku beeyagaliza obwa mmemba bwa paalamenti mu kawempe ennoonya olw'okuba nkoze omulimu gwange ogw'obwalooya erinnya lyange bwe balyogerako bagamba nti nsaanidde era ekinnemesa nze okufuna obuwagizi lwakuba abantu bammanyi naye tebamanyi nti nzize okwesimbawo ku bwa mmemba bwa paalamenti ontegedde so obuvunaanyizibwa bwange buli ku kubategeeza nti yenze nalukoola gwe mwamanya nga ndi puliida naye kati nzize mbasabe obwa mmemba bwaki bwa paalamenti simanyi oba nkuzzeemu oba nkisibye nnyo ne sitaggulula nnyo kuntegeera naye nze kyekyo mu ndaba yange bw'oba obadde mukomazi n'okomaga bulungi mu ggombolola y'ewammwe batuuka ekiseera bw'oyagala obwa kansala ne bagamba nti ani ayagala mukasa kigwe mugamba mukasa omukomazi kati omulimu gwo guba gwakutundayo dda bwe nzija kumukola ekimu ku bye bannenyaako butoogera nti neesimbyewo naye nze bwe nzija kumukola mba nyina okunoonya ebigambo ebirungi omukolo guno gwaki mukolo gwa kusoma kati nga njogera bulungi ku kusoma kati bwe mba nfuluma ne bwe mba seeyogeddeeko ono bw'agamba munne oyo nayagala bwa mmemba bwa paalamenti olwa bino bye njogedde ebirungi ku kusoma ngaga wabula olewo yasaanidde ontegedde nze ndowooza eyo kampeyini eri smart nnyo naye tabu weeri nti abantu banoonya tebannaba kutuuka gendayo kati olumu yetta banange nkyogedde mutima mulungi naye nammwe mukimanyi kyenjogera era ojja n'osanga omuntu ayagala ekifo nti oba bwamemba bwa paalamenti nga ye yennyini agamba agenda kuleeta enteekateeka sejjoloole ebbulula abantu b'ekitundu ekyo
nenga naye bw'oba omwetegereza bwonga nga mutuufu yeetaaga nteekateeka muntegedde kati awo wennyini nga sinavaawo creativity byombi bw'oba oyagala obitambuza lumu era osobola okufuna engeri gy'obikolamu nga ne mukamawo takutegedde nti olina ky'oggusizza naye tabbo gye tulina nti tetuli ba public speakers balungi olina kujja wano kati nze maze okwekubira kampeyini nga bwenji okwesimbawo ku bamemba ba paalamenti mu Kawempe North naye nga sizze kukyogera butereevu kati mmwe we mulemera okiraba so nga ate osobola okwekubira bulungi akalango ng'oli muli mu kunyumyako ng'okola mirimu gya mukamaawo kankubuleko wenna kikoze recently baasitudde buli ayagala obuvunaanyizibwa mulumbe buno gwe bawa akazindaalo ng'agamba nze gundi njagala bwa kansala kati ababadde basinga obungi nga baagala bwa kansala ne wabaawo omusajja omu n'asituka ye n'agamba ayagala bwa chairman nze bwe nasituse okwogera ne mbagamba nti bakansala be basinze okusituka naye nze obwa kansala nabusaavingako dda ate oba bwe nabufuna nafuuka na deputy speaker nembeera omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'e Kawempe awo mumpita wa kuno era kati eyo siddayo kati nze nabadde mbawana eki n'ebyange gye nvudde kuba oli ayinza okuwulira awo omuntu ayagala ogufo naye nga talina bye yali asaavinze kati bali okwogera ku bwakansala bwabwe nze kyampadde kalayini keeyogerako nti abo nno kye boogerako kye baagala nze nakibeera dda oba mulaba kati kampeyini naye mu ngeri eyaki bw'oyinza obutaleeta butereevu nze nzija ku bwakansala nze nkola ki naye olina engeri gy'okikola ki nga bali eri bakiriikinga abaliwa ku ground creativity kakati era taata John manya Jona w'oyogedde awo si ye gwe taata wa Jona taata w'omwaaka awalala we tulina obuzibu ku papa wali wenjogedde ku bannabyabufuzi abajja amaamu ffe wano ewaffe mu Africa Uganda in particular tulinga empisi etandika okulya ku nnyama nga mukyayigga yeetandika okwesalirako ndowooza ndyeko ku njoke nga mukyali mu kuyigga naffe enteekateeka eba naffe tutandika nga tetunaba kakati waali baddewo omuntu alina resources nga kyagenza okunoonyerezaako documentary nga mpanvu nga yaddala ne yeesibira awantu okumala emyaka 2 oyo ne tumanya nti ago ge mawulire ge tuli ffenna byonna kyonna tukirina mu katogo munnamawulire omulungi mu kunoonyereza owawolokoso ow'ebyemizannyo tetumanyi na ku specializinga amanyi bina ate omusango eno okumanya tetumanyi waliwo lwobeera ku kooti nga oli azze mu musango high profile case ng'akugamba kanso nzize mu musango guno ng'omusango gwakabeera mu kooti weeks ezi katugambe gwa munnabyabufuzi omumanyifu naye ng'akugamba sooka ompitiremuko ku background nogamba kati ono yazze atya wakiri yalisoose ku Google n'abaako kyamanyimuuko tupapa abakozi betulina tebamala ebimu b'obigenda mu birumba n'abakama baffe oba muntegeere ani alina resources ezo naddira omukozi atalinaayo kye yali ayogedde n'amutereka okumala emyaka 2 ng'amuwa buwi facilitation kunoonyereza nti mumale muveeyo mutuule mufulumye kye mwamaliriza eyo journalism erireya wano ewaffe tebakirowoozaako bwe teriiwo kakati ate ababirina be ba journalist naye ate bannanyini media houses ate bo babuzwazi banoonya kukola mirimu bannange kantere mpunzike ayogedde ku source it's a challenge naye era awo creativity yekuyamba nze omanyi kyenkola bwe mba ndi creative manyi okuwaaba omusango bw'ojja n'oŋŋamba nti bw'obanja omubanja 7,000,000 zaali 10 yakuwaako 3 tuwaaba tubanja 10
ye yennyini n'agamba eryo libbi twaliwaako dda 3 ne ngamba omulamuzi nti ono agukkiriza creativity noonya naawe amagezi gonna sooses zino nga bwe zikutawaanye nyina nange kati soose enninda naye obudde bubuno wano bangoba ate sinnabamaliriza kakati kooti gy'oŋŋambye gy'ojulizaako naawe mwagala kwesigama eyo mwolinayo gye mwesigama oledi naye yo kooti yeesigamayo lwa nsonga etteeka bwe ligamba etteeka ligamba nti okusazaamu akalulu k'oli eyalondeddwa tokoma ku bukomi kugamba nti waabaddewo ebirumira mu kulonda wabula nti n'ebirumira ebyo ddala byabadde binywevu nga bireetera okusazaamu akalulu ontegedde eyo basooka awasooka issue 1 whether waaliwo ebireetera okubisyetinga akalulu naddako ewaddako bwe kibanga kituufu byaliwo abaffe byali binywevu nnyo nga bireetera okusazaamu akalulu otegedde naye nammwe muyina ewammwe bw'okola sitore waliwo ne tugamba nti it was a fair comment si bwe guli waliwo kye tuyita justification nti ddala byali bituufu omusajja oyo yatambulako obukunya ddala kye nabadde njogera kituufu waliyo okubeera nga ekyo ky'oyogedde kiri privilege okijja mu biri privilege oba oripootinga butereevu okuva mu paalamenti oba ku hansard ya paalamenti n'ebiringa ebyo lwakuba nyina defense gye nawulira recently oli yaawoteekamu okwewozaako kwe mu musango gwa Kalebule n'agamba nabadde njogera opiniyoni yange temwamuwulirako oyo opiniyoni yange nze nga bwe ndowooza ow'emmamba mu biru njagala okugamba bwenti sitore ogifulumya sitore eri ku busiraamu kiki ekikuleetera entengereza ekituufu kyabadde ki ekituufu kiri nti ono yabadde nga mufuti gagombwe ge mazima era ekituufu ekirala kiri nti kooti yawa ensala neewe beetu gye naasembula etuule ekyo nakyo kituufu nnyo era n'ensala weeri ekituufu ekirala kyekino nti gye naasembula yatudde gangu era bwe yatudde nenaanuula abadde nga mufuti n'olukiiko lwe kyekyo kyekiripootingibwa naye kati tulunze okulaba oba mufuti anaakolawo ki tolaba nti oba oripootinze bulungi byebituufu mukulu kiku agambye ye bwati kano kenkugambye nti oba ddala story eno speech eno the reach of the speech mbadde kyentegeeza kuba akafaananyi kale katukireete mu ngeri eri positive wabaddewo omwana omuto nga bali mu paaka mu kibangirizi we bazannyira omwana n'abanga asiiwuka empisa maama we n'abaako engeri gy'amutereezaamu n'amugunjula tolaba nti it is a private moment naye ekoleddwa mu public place n'ogipiikinga n'ogitwala n'efuuka ensonga bw'eba efulumyeyo nga kyakuyigiriza kyakubuulirira nga tekityoboole mwana muto oli n'omuzadde we nga kyakuyigirako eri ensi kiyinza obutaba na mutawaana naye maama omwana ng'amuvumaavuma omwana ono nga bw'omugjayo n'omulaga eri ensi mwana muto nti yabadde musiibufu wa mpisa olugero olwo n'olutwala ensi erumanye nga lugenda kulumya bulumya oba ntegere ye sitore ye sipiiki gye ŋŋamba nti gwe nga munnamawulire lwaki ogikuza n'ogituusa ewala ng'ate ebadde teraga wala kino ekyawolokoso nkoma wano weewasemba waliwo amawulire agaddala nga bwe bagakuwandiikako oba ne bakwogerako ddala ddala oba olumiddwa paala fm ng'efulumizaako sitore naye waliyo amawulire nga go gamanyikiddwa nti temuli makulu kyova olaba n'amawandiike tulina ge tuyita ga tabloids zimanyikiddwa ne mawanga agaakula nti bwe baba bakufulumizaako awo mubadde mu buseko kale bw'ebanga oli amanyikiddwa mu kazanyirizi si nsonga nnyo naye bwe bakufulumya mu luli siriyasi ekyo kigambo kikulu wolokoso ye ayinza okuba nga tasosola
naye era ddala biteekwa okuba nga wolokozi alina ne lwalina okukuba disclaimer ti bino bye twogedde temubitwala nga biri siriyasi nnyo kiyinza obutaba na mutawaana kuba ye tali siriyasi kulinga kgenda mu mpaka ezambuzi embuzi ezidduka emisinde kiki ekiri siriyasi kyoba osuubirayo okugjawo nga wayise munno mwogere bizinesi nga mutudde eno mu butebe nga bwemulengera embuzi ezidduka naye tewaba biri siriyasi nti embuzi yaganye okudduka mu nziriza esente zange ddala wabadde siriyasi ojja okulaba embuzi okuva ku ntandikwa mwebale nnyo mwebalire ddala base